Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde mukonzikonzi. Ono mukonzikonzi naaliko eddagala eryangu naddala mmwe ngomanyi mu abaana ng'olina taatawo ayagala nnyo okukuba oba maamawo ng'ayagala nnyo okukubakuba. Nkwetedde mukonzikonzi ogenda kuba omugema tagenda kuba tajja kukuba. Kati n'olwekyo kwetedde mukonzikonzi ono. Nammwe abakyala nammwe asobola obbayamba oba nammwe abaami mwe mulimu abakyala bakuba abaami simanyi oba mukimanyi ng'omukyala mukambwe era ng'omwami olumulabako omwami adduka buddusi oba ng'omwami talina kyayogera waka. Kati mbayitedde mukonzikonzi ono mwenna ajja bbayamba. Ojjako ka mukonzikonzi kamu n'okateeka mu mulyango. Omuntu oyo gw'oyagala okusiba w'agenda okuyita okitegedde ku mulyango ogw'ebweru nga guyingira mu nnyumba nga bw'olaba ogwo. Nkugambye mwenna abakyala abaami abaana kaba kajja bakolera okusiba omuntu oyo abeera ayagala okukuba. Okitegedde bulungi nnyo. Njagala weetegereze bulungi. Olaba omulyango gwe mbadde ntegeeza ko olina okukateeka. Omulyango gulina kuba bwe gutyo nga guyingira mu nnyumba oba gwa miryango oba gwa mmanju gw'ofuba okulaba ng'okateeka wansi w'omulyango nga bw'ogenda okulaba weetegereze. Kati okalaba kamukonzikonzi ojjako kamu bwe kati kaba kamala okateeka mu mulyango nga bw'olaba mulyango bwentyo bwenkatadde. Kati bw'okateekawo bw'otyo mulyango sooka okawanduleko amalusu oba otulusu nga bw'olaamiriza. Osobola okugamba nti owandulako nti tu onoyogera erinnya ly'oyo oyagala okusiba aleme kukuba. Okugeza osobola okugamba nti tu Kyayiti tonkuba, nti tu Kyayiti nkusibidde wano, nti tu Kyayiti tonkuba, obusungu bwo bwonna busibidde wano ku mukonzikonzi. Okitegedde omala okateekewo awo. Kati oyo gw'obeera oyogereddeko erinnya gw'obeera olaamirizaako wakabuuka abatasobola kukuba. Ajja kukoma bukomi, asobola okukoma bukomi mu kuyomba buyombi naye tasobola kutuusaako luyi, tajja kukuba. Ojja kuba omuwugudde, ojja kuba obusungu bwe bwonna bugenda kukoma ku mukonzikonzi oyo gw'otadde mu mulyango. Kasaana amubuuka bwe kityo bwe kiri mulungi nnyo mu nsonga ezo. Bingi nnyo ebikola ku nsonga ezo bwe ziti ez'okusiba omuntu obusungu. Omuntu abadde agenda okukuba n'omusibira ewantu obusungu bwe ne bukoma awo. Okitegedde bwe kityo bwe kiri. Kamukonzikonzi okateeka mu mulyango nga bw'olaba bw'otyo kugambye n'olaamirizaako nga bw'owandulako otulusu nti tu Kyayiti nkusibidde wano, tu Kyayiti obusungu bwo bwonna mbusibidde wano, tu Kyayiti tonkuba. Okitegedde oyogera linnya ly'oyo gw'osibiddewo oba gw'okateereddewo erinnya ly'olina okwogera. Okitegedde bwe kityo bwe kiri. Kigenda kukuyamba munnange okubeera ng'owona kuba mulimu abantu abalina olugono baluyita olugono nga ye waatakuba ku muntu tabeerawo. Kimu bibiri nga kuba oluyi, kimu bibiri nga kuba ebisiripa. Kati n'olwekyo abantu b'ekikula bwe kityo mwebali eddagala lyabwe lyeryo obeera olina kumugemera ku mulyango omuteerawo ka mukonzikonzi ako n'akabuuka abatajja kukuba. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Baagala nnyo mubeere bulungi. Mweraba.